Twebaza Mukama olw'olunaku luno. Naddala neebaza Mukama nnyo. Mu 2022 twagendangako ku Sabrina's ewa Hope Mukasa, mukadde waffe Hope Mukasa. Nalinawo bandi bali bagiyita Stone Band. Nandabamu akawala akayimba obulungi nga kayimba ate nga nago kalungi. Nga akawala kano kati ebiseera ebyo nga tulina bwe tulaba akawala akayimba obulungi, ebiseera ebisinga twayagala nga kabeere mu Eagles Production. Kale nno bwe nakalabanga nenkaagala naye 2-3 nsiba ennyama ngamba akawala kano kalina kuyimbira mu Eagles Production. Nali nfunyewo ne ku ssente bwange nga ntunze albamu yange yatukwegomba bangi ewa Lusiini, nga nkoze edduuka erifulumya tape. Olijjukira nakola edduuka lyange parking card. Kaakati albamu yasooka mu dduuka omwe yaliyo ono Sofia Nanto. Ojjukira nga mwagala kweyimba ate mwetunde. Twalina omuwala yali azina ennyo amazina mu group yaffe nga muganda wo bali bamuyita Eva. Yes. Eva gwe natuma okwogereza muganda we amuleete. N'amundeetera. Bw'amundeetera nawe nalinamu kasente kange awo akatonotono. Ne njogera ne muganda wange muto wange Silver Kyagulanyi. Ne mugamba omanyi nafunye omuyimbi. Njagala onyamba ompandiikireyo ku nnyimba. Nsasule sente nsanvu nange mpandiikeyo ze nkoze eki. N'agamba nti aliwa n'atongola naye akawala ne kayo n'agamba omuwala ayimba ono. Awo Silver Penny yasooka yali Naakulinda. Naakulinda omulenzi wange. N'endala albamu eyo nga bwe yakola ki. Ne tutandika, omuwala n'atandika okuyimba bulungi nnyo. Competition nebeera y'amaanyi mu Eagles Production yawo nga kusaasira ngamba tansinga ennyimba tofaayo tujja kati kusaasira agamba Sofia nakola ki nga ne kati Sofia ngakakkana kwekola ki gweyimba. Kyatuyamba abawala okulaakulana mu group nga waliwo Irene Namatova agamba nange temuntawaanya. Kusaasira agamba nze munveeko nja bakuba. Sofia agamba nange wendi. Maureen agamba nze jampola nja basanga. Nja kubasanga. So olugendo lwa Sofia mu kutandikira eyo nga mukulu muganda wange mukulu wange bw'abadde anzijukizaamu wano Katonda sebo badde nzija sebo okutuuka waabwe. Bwe mala okwogera ne mwami Kyagulanyi Silver kuwanika ennyimba ate ngenda ewa Dr. T. Dr. T ebiseera tubeera nnyo wakasibuukira awo. Nagwa waayi omuyimbi wuuno ennyimba tutandika kupanga nga Dr. T akwata birungu nga binyanyanyanya ng'ateekamu ki ng'ateeka mu ndongo ya Sofia n'atongo nga peeni zikaaba. Omwana yalina omukisa ono. Abantu abasinga nga nze kamwa koogera nayimba albamu ze ziwera 3 nga sinnaba kuhitinga nga just babeewo kwogera kayimba bulungi oba oliawo nenkuba esooka nebeeraawo nevumbeera nenkuba eyokubiri nevumbeera nenkuba eyokusatu nekola ki nevumbeera. Naye ono y'omu ku bayimbi nga olwakuba esooka nakola ki n'ayitawo n'agenda. Ekyo nno kiba ebiba feva Katonda agiwa abantu lwakwata abamwe balema okuwangaaza naye gwe nkukongratulatinga nti osobodde okugiwangaaza. Si kyangu wabateroga nti ekikula amangu kifa mangu, naye kino kyakula mangu ate nekiwangaala kubanga kyakulira ku mbeera ne mikono emirungi. Kikyengaye nti olunaku luno lwagadde nnyo nti mpulira ndi musanyufu nti emikono gyange bwe giba gyaliisa omwana n'akula ate n'alabika bulungi nsi n'emwagala. Banange it is a blessing.
teri muzadde ayagala kuzaala mwana n'atakula ate buli ssanyu ly'omuzadde yenna mu byonna by'aba akoze kulaba nti kye yateekamu amaanyi ge kyakola ki kyafuna kyakula. Ndi musanyufu nnyo, essanyu lirina ku mutima gwange. Simanyi nendooza Katonda ensonga lwaki atuwadde emikisa okuba tukyaliwo ate era nga tukyasobola okwerabako. Njagala okwebaza bannange bakulu bannange we twali mu Eagles Production nti we naleeta Sophia Nantongo teri yagaana, bonna bakkiriza nti kakole ki kajje. Kaali kawala kalungi, kazanya drama, kayimba, nzijukira show gye twakola eyo twayimbanga ono tukwegomba bangi yali show ki Love commission something. Love bichoze bitya. Abazigizagala. Zigizagala. Ngambeera naye ne batwala okuloza kakyala kange. Tewa tebisobaga. Auntie. Auntie. Microphone again. Kale no nebaza Katonda era kati ebyo bitonotono byesobola okunyumya ku lugendo lwa Sophie. Naye nsaba abawagizi mwenna mujje osho ya Sophia Nantongo. Ennyimba azirina, takyabuzibwa luyimba lupya kuba enkadde zalina nazo ziringa mpya leero. Okuyimba amanyi yatendekebwa bulungi. Mujje tugenda kubeerawo nga tutudde, bwe bimulema okuyimba ate naffe tujja kuyimba kuba ffenna weetuli as a team. Nebaza Katonda ttiimu eno ekyasobola okutuulanga bweri. Kyonna kye tuli wadde ensi yatugabana buli omu alina byaliko ng'omuntu, ne bwe tutuuka mu mbeera eno we are a team. Era kwolwo tugenda kuba team. Wowuli ati owulira kufa olina gwe weetaaga wadde kwolwo njala nnyo okuba taata nange nga ninga mayinja nansamba ddala. Saala nnyo ebintu byakugira njala nabwe mutuyimbiremu Maureen. Kakati ate bwe tumala eya Sophie nja kutwala omukisa guno nkikole mu butongole tinanga n'eya Maureen nantume. Etumala muwala wange ono kati ate ninayo ne muwala wange omuki omulala tosenakuza femeka 21 Novemba. Banaye nsaba ne Maureen waffe nantume ajja tukaabirira alinamu ku mwejo tuyambe naye mumukoleki naye mumuwagire. Saba Katonda sho ajuwa omukisa ajuwe buli kintu kyonna kyonna era manya ajja kukikola. Mukama kulembere eddoboozi ly'edda mukulu. Papa, thanks so much. Tuvuganye katogere na ferero tuli bachala musayi mupya tugenda kuvuganya butasa mulembe mupya nkola mpya abambi mwenyweze tetukyatya bwe kiba kikwata ku